ebitabo byobireseyo wali badde manyi gona obulira leero ndabye weetegese nnyo bane temulaba bwanyumye jangu eno ono si mubuulizi wa lunaku kakati maako onoobeerayo mu Israeli mbonye Yesu yebazibwe awali enjiri mba njagalawo naye era akantu ali omukisa guno neme kumuganya kuddayo atuwe ku alipoota eya Church Girl nga bwe yatambula kubanga twali tumaliza Church Girl ate mukama n'atwala omukadde awo nabanga tituddangamu kwogera ne makula wano twandigadde okumanya Church Girl yagenda etya ate era n'abantu bano baatubeererawo era wabalaba mu mbeera yonna gye twalimu nabo baweeyo akagambaako okwebaza nze awo ngende mu maaso n'enjiri nkwaniriza. Yesu yebazibwe abooluganda njagala okubeebaza olw'okujja okuŋŋaana ate njagala okukulisaayo abayizi abakomyewo okuva mu masomero wadde abamu bakutuuka lunaku lwa leero. So abazadde temwerabira abasomesa babatuddiza abamu ba weeks 3 abalala ba wiiki emu tukole obuvunaanyizibwa bwaffe. Abasomesa bo baba basomesa ba academics ate ebisigadde bya muzadde okusomesa. So tukusaba zino weeks ze bagenda obbatuwa tobasindika mu kyalo. Sigala nabo babeeko kye balijjukira nti kino nakiyigira ku maama oba taata. Mukama bawe omukisa. Twalina camp eyatandika nga 3 mulumu omwezi ogw'omusanvu era yaggwanga 3 lwali lwa mukaaga. Twalina abakyala twali twalanga nga abantu balina kwewandiisa before olunaku olwokubiri. Naye ku lunaku lwennyini ngaffe bwe tumanyi bannayuganda ne ku lunaku lwa camp abantu bajja n'ensawo zaabwe era mutusonyiwe nti twabagaana okwetaba mu lukuŋŋaana olwo kubanga twali twaplaningira abantu ennamba nga eriko ebintu bingi ew'okusula kye banaalya naye ne be banaayiga. Report eri financial report eri financial buli muntu yasasula emitwalo 10 naye mu budget buli muntu yali asobola kutendekebwa nga tukozesa emitwalo 25. So bonna abaliyo ekitegeeza nti House of Prayer yayongerezaako emitwalo 15 buli mutwe gwa buli muntu. Era okusinziira ebyasomesebwa nawe okikiriza nti emitwalo 10 gyali tegisoboka. So ebimu ebyayigirizibwa mwalimu ebyokufumba gye tuyita emmere ey'ewaka oba traditional food omwali amatooke naye nga bayiga abamu baali bayiga buyizi okuwaata n'okusiba emmere. Togamba ii omukisa gw'ofuna mu bulamu ate omulala asobola okuba nga teyagufuna. Era nga naffe abazadde tukimanyi abaana baffe bakulidde mu bisulo okuva P1 essaawa zino yayiza eki. So tuyina abaana bali mu bisulo bukyanga ayingira P1 paka senior 6 tayinza kubanga byonna abimanyi bifumba. So abayiga okusiba emmere ne bayiga okusiba enva ze tuyita ez'empombo era nga basiba nkoko buli omu kye yafumba kye yalya nga bwe twali tusuubiza era nga tukkiriza n'okusinzira ekyaliwo buli omu yayiga kubanga teri yavayo nga yeemulugunya nti tafunye enva oba temuli supu. Ekintu ekirala ekyatendekebwa kwe kuyiga okufumba piraawo. So ezo ezaali emmere. Ebirala ebyatendekebwa mwalimu okukola amandaazi, mwalimu okukola daddies, mwalimu okukola cookies, mwalimu okukola liquid soap, mwalimu okukola basop ye sabuni ow'emiti, mwalimu okukola cake. So ebintu ebyo bitunulira byali ebintu 9 bye byayigirizibwa ku mitwalo 10 oba ku mitwalo 25. 10 abajja ze basasula naye House of Prayer ne batuongerezaako emitwalo 15 okusobola okuba nti buli omu kyayize
buli omu asobola okuyiga hands on nga si nti ntasobola kukwatako era nga bwe bayiga cake bayiga okukola ze bayita vanilla cakes ne bayiga okukola marble cakes mu baking ne bayiga okukola cupcakes oba buno bukeeke obutini n'okukola cake ennene bwebeera ne bayiga okukola icing sugar n'okuba nga basobola omuteekako n'okuyiga okuwandiikako ebigambo oba amannya nga bwe bakola cake omuntu n'ateekako amannya. Ebyo byonna byayigirizibwa mu nnaku 3. So twebaza Mukama. Njagala okwebazeera mwenna abali ku radio, abali ku TV n'abali wano House of Prayer, mwebale kutubeererawo mu kiseera nga mami Mukama waffe amuyise. Mami yafa ku lwali lwa Monday, ennaku z'omwezi zaali 5. Era waliwo abambuuza naye mami yafa ki? Mami yafuna heart attack, kwe kwava ebizibu ebirala byonna. Yafuna heart attack ne tumutwala mu ddwaliro okumulongoosa oba okumujjanjaba, ne bakola procedure eyali erina okuzibikula omusuwa ogutwala omusaayi ku mutima. So procedure ye yakolebwa okusinziira kuba kugwata abalala, yakolebwa bulungi era yavaayo mu theatre ng'ali bulungi, naye waliwo mistake eyaliwo. So ebimu biba medical, sijja binnyonnyola bimalayo. So eddagala erimu eryamuweebwa ne lishatinga down ensigo ze. Kati ensigo bwe zaasirika ne bamutwala mu dialysis. Kati awo ebirala ne bitandika okujjanga nabo bikola ki? Bikosebwa. Amawugwe ne gasirika, ensigo ne zisirika, omutima, kibumba, awo omuntu aba takyalina ki? Bulamu. So Mukama n'amutwala ku lunaku ye lwe yategeka nti lwajja okumutwala mu myaka egiri official gye tugamba ndagamuntu gyali 85, naye ate okusinziira ku ye ng'agamba yalina 89. Kitwali tumanyi naye bw'oba okola ebiwandiiko ebiri official birina okuba nga bikwatagana. Lwaki 89? Kubanga ye agamba yanzaala alina emyaka 5. So bwe mba mpeza 39, ye mu June yali celebrating the birthday ye. So Mukama ng'amuwangaazizza ekiseera kye yasobola omutuwa. Mwebale kutuwerekerako nga tugenda omusiibula bonna mwenna mu kiti kyammwe. Era njagala okwebaza ate abaweereza ba House of Prayer, choir, ushering, security, mwenna n'okkirira mu Sunday school, abakadde b'ekkanisa n'abasumba, mwebale kutubeererawo, mwebale kumbeererawo nga nze wa House of Prayer. Mukama abampeera omukisa.